ekigere kino kisitula nakyo obuzibu. July 11, 2010 lwe lunaku olwakyusa ebyafaayo by'obulamu bwa Robert Ssemujju. Ono yali mukozi mu Silk Events abaali bategese entimbe egaggadde omupiira kwe gwalagirwa ku Kyaddondo Rugby Club e Lugogo. Nakoma kujjukira nga ndaba mupiira kati bwe nagenda okudda engulu kyesijja kulima nti wabaawo kino oba kino neesanga Mulago naye ng'ate ekyewuunyisa Mulago ku kitanda nga naye mazeeyo wiiki nga 2 kati nze okudda bwe nti mu bulamu bw'ensi nabuuza abaali bali ku kitanda abaali baneetoolodde nga mbabuuza omupiira guwedde. Ssemujju agamba yamala essaawa ezisoba mu 15 mu ggwanika nga tannazuulwa nti mulamu. Gwe wamma Magombe ddala yasimbayo kitooke. Saddamu kubeera mu mbeera nnungi paka nakati wenjogera kati myaka girimu 5. Abantu abawerako baafa mu bbomu 2 ezaakubwa mu bifo eby'enjawulo abatujju ba Al-Shabaab. Ye Ssemujju yasimatuka kyokka n'ebisago ebitagambika ku kawanga ate ebyamuviirako obulemu ku bitundu ebirala eby'omubiri. Omukono gwange guno okufa okugaana okukola n'okugulu kuno okuba nti tekusobola kukola bulungi nakwo. Ne bagamba ekizibu ekyaviirako kino mutwe guno eggumba eryavaako then kati mu kutungako eddiba lye baatungako nerikka wansi mu mutwe kati mu kukka wansi ate netuula ku bwongo. Leero Ssemujju eyali ssemaka ow'abaana 3 agamba obulamu bwakyukira ddala. Abaana tebakyasoma. Maama waabwe kasita namala okufuna ebizibu ndowooza n'agamba ono ow'ebizibu sijja kubeera naye. Kye yakola yakwatamu ebyanguwa n'enadde ewaabwe okunoonya obulamu obupya. Ono twamusanze mu maka ga mukwano gwa maama we wano mu Kampala gy'abeera era ng'agamba obulamu bwakuyiiya. Oli bwakusanga nga yali akumanyi n'akutunuulira n'akusooka n'akwekanga n'okukwekanga bw'akwatibwa ekisa ng'akwatayo kakutte ng'akakuwa ng'otambula. Naye ng'ekyokukola ky'omulimu gwaggwaawo kuba nali nkozesa mikono. Weewaawo yafuna obulemu ku mubiri, Ssemujju agamba abasawo baamugamba nti busobola okugonjolwa n'addamu okwekolera. Kyokka nga kyetaagisa emitwalo gya $380 asobole okugenda ebweru w'eggwanga alongoosebwe. Ensimbi z'atalina. Kuba bagamba omutwe guno gulina kuteekebwako bagiyita flap coverage. Nti balongoosa omutwe guno ne basitula wano ennyama weeri ne balongoosaawo ne bafuna aka flap coverage ne bakambazaawo ne bakuliyetinga ne baleetamu eryo ebbanga eryandibadde mu mutwe obwongo ofunawo okutambulira. Emyaka gikunuukiriza mu 6 bukyanga bulumbaganyi buno bukolebwa. Amateeka kyaddaaki gakutte kubagambibwa okukola obulumbaganyi buno. Kyokka yadde guli gutte. Ye Ssemujju alowooza nti ekyo tekimala kuleeta bwenkanya eri bo abaakosebwa. Tebakoma kulowooza bali kubasala ekibonerezo. Naffe abaakosebwa nandisabye gavumenti eveeyo etulowoozeeko oba ebeeko kyetukolerako oba okutuliyirira ng'okwo kubanga embeera yakyuka yonooneka. Kubanga oli ne bamusalira nti bagenda musiba obulamu bwe bwonna, obulamu bwe bwonna bajja busibasigaanye naye ajja kubeerayo nga mulamu. Naye kaakati nze gwe yatuusaako obuvune sijja kufunamu. Ssemujju agamba gavumenti yabawa obukadde 3 okusasula ebisale by'eddwaliro era awo we baakoma. Leero ono essuubi limuli mu kulindirira nti oba oliawo olumu gavumenti enajjukira abaakosebwa nga ye n'asobola okubaako kye yeekolera. Gertrude Tumusiime, Uitkware, NTV.